abasoose okugula wano batandikiddewo okuzimba. Wano yazimbye maduuka, wano ndi kalagi buli mu Gayaza Road. Kati njagala nkulage poloti eziri wano 25 kwana weziri wano emabega. Tuli kumpi n'ekkubo. Otambuza bigere okuva ku Kolansi okujja wano eno. Natubalo ne kube ddala wano woyita eno. Tuli ku kkubo ddala wano nga bwolaba. Naye wano poloti eziri munda wano eno 25 kwana miliyoni zezo miliyoni 5. Njagala ojje tupime jangu tulambule ffenna. Bova mu town eyekalagi awo ku round otambula kati nnyongodde Gayaza okutuuka wano eno. Okuva Kolansi okutuuka wano boda nusu 10 nene ebigere osolo kubanga otambulawo. So wano wonna emabega bwolaba wano waliwo poloti 25 kwana miliyoni 5. Enamba y'essimu 0706 79 47 29. MTN 0782 95 21 55. Neighborhood naye azimba ndowooza olaba ono azimba nnyumba ya kusulamu. Waliwo abali mu kusereka nga balingira mu background yange. Bwenzira side eno waliwo redde ba neighbors webali. Wano waliwo abaliwo ebusala kubo abantu webali addabo tobere ngolaga amaduuka gali nago gonna maduuka n'ennyumba ez'ebikomera. Miliyoni 5 jangu ofune 2 kwana wano ekalagi bulimu.